nga tugenzeko mu mpaka eza Liigi eggwanga erya Uganda ez'omupiira gw'okulubalama olw'ennyanja ze bayita eza beach soccer lawundi ey'okubiri yatojjedde olunaku olw'eggulo ku kisaawe kya Fufa Technical Center enjeru. Bachampiyoni b'empaka zino aba St. Lawrence bamupiira gwabwe baguwangudde era nga bawangudde Wolves zabadde ggoolo 12-4. ate abalala abazanyi mwabadde Mutoolo eyagenze maaso n'okuba nti ekuba Kiringete ggoolo zabadde 4 akubwe OM ate nga Kampala City omupiira gwayo yaguwangudde zabadde 4 ne Buganda Royal negenda maaso n'okubeera nti efuna obuwanguzi. St. Lawrence ekyakulembeddemu n'obubonero bwayo wabula omutendesi wa Mutoolo aga nti si mumativu n'omutindo abasambi gwe bagenze maaso n'okubeera nga bateekawo. Leero tubadde twagalageesa ku bazannyi abapya kiki basobola okukola. Basobodde okuba nga tujjayo game 4-1 ne tukonsidiga goal emu bayisaga tukonsidige badde goal n'emu. Liigi eno ekulembeddwa aba St. Lawrence abalina obulema 28, Kampala City erina obulema 27 mu kyokubiri, ekyokusatu be bakulu bano aba Sand Lions abalina obulema 20. Ettiimu ennya ezinaayitawo zijja genda mu luzannya olwa play-offs ate olwo tulabe anaagenda maaso n'okubeera nga akiikirira ku sayidi lweno gye bayita eya beach soccer. St. Lawrence be bakakisenga okuwangula ekikopo kino emirundi 4 mirambirira era nga ba defending champion abalina ekikopo eky'omulundi